Ng'ennaku z'omwezi 15 omwezi ogw'12 omwaka oguwedde abatuuze ku kyalo mu Kikesa mu muluka gw'Ekitojjo mu ggombolola y'e Bubale Embarara bakelera mu ntiisa okusanga omulambo gwa munnaabwe Edwin Masiko eyali ow'emyaka 27 nga gugangalamye ku mabbali g'ekkubo. Mama w'omugenzi Night Kebiragiro yasembayo okulaba mutabani we eggulo limu bwe bali bava ku mbaga emu ku kyalo ekyo, wabula agamba yaliko omuntu gwe yamugamba amutiisatiisa okumukolako ekikyamu. Yowale nafikamiza abavuga kandi eminaabo niyo ninteekateeka ekigambo ky'omusaayi yangamba yagira ngu eriizo bebe nalyo watingo mu mbaga nebyahamuheru tindigaruka kurya bindi mbyete byokuzaana nti nebyani byabasigazi ishaka bari hari harugurambuza jata ate ekyo kigambo kiremire. Ngero omuzadde yenna onaalumiriza mutabani we nga bwe yali omuntu omulungi ennyo nga kale tamanyi nakyatengula batemu kumutta. Omwana we tukiyakuzire twarga bukeke yandaba tashubire kukabadde obwenje akora seta tureberera ku kigo kyona mamutareuka kubutatoka bona kukamazima kurekuba isere turyahanturra gavumenti tetwineho nangu ayiguriye sente y'abagiga wabora twineho bakumanywa. Waliwo abantu abakwatibwa ku ttemu lino kyokka mama w'omugenzi agamba ebyayogerwa ku poliisi byali birala. Twazayo twakora statement bizubera aje kuhikayo statement ezo batuyihiremu twasanga omufayiro tuzikabamuga bahandikireho ebindi bahandikaho ngo omushango ngo tubine mushango ngo babateekateekire kandi ekintu nibo bakikozire nan'ogu baburizoho nkahikayo n'abagambira nahi yatorokire. Wekyogerera nga baali bakwatiddwa bayimbulwa ku kakalu ka poliisi era wano taata w'omugenzi wanenyeza poliisi ku kyokugaana okubatwala mu kkooti bavunaanibwe. Twija twagarukayo twashanga abashaija batakwenda kubatwara nkahi mu kkooti. Ekyo nekizibu omuntu nagira omushango kakye bamutwara mu kkooti bagamba konko omuntu ogwokwita omuntu bakwenda kumuta nkahi mu kkooti bamutaho hakwebero hahwasande hahwendijo. Bano basaba bwenkanya eri omwana waabwe. Excellency mpereza obuyamba mushango ogwo nanye bariyo mbaza kunyita nambwe n'ekiro tinguba n'endarare bagurize ebintu byabo baguzire bantuma mu mpa obuyambi. Janet mwene twantushaba nka gavumenti muturebere ekyenyini abantu bakomere abateekateekire ngo bakiita bariyo nibakubarikura already abaziire banje barina obwoba munonga kubanga barekuye abakomere bariho nibajja kubarikura. Ssentebe w'ekyalo kino Bagumisiriza John Balaba kituufu akkatiriza ng'obumenyi bw'amateeka bwe bweyongedde nnyo mu kitundu kye ekyongedde okubeera liikiriza. Tuteraho okureba ngu itwankanye nkaherere C1 chairman gambira kuhereza ripota nkari LC3 chairman LC3 chairman aje mnana kutaho kuza kutwetera ba RDC na DSOS na gisobo n'abakwatira security mu district omu kureba ko batera kutawe kutereza embere y'umwanya. Abateeberezebwa okubaako ne kyebamanyi ku ttemu lino abasatu bakwatibwa kyokka ne bateebwa oluvannyuma lw'okuwabula kw'omuwabi wa gavumenti. Okusinziira ku baloya ba gavumenti batuwabula nti tunoonye key suspect oba oyo omuntu atebeeza okuba nga yakikola wetunasobolera okufuna obujulizi obusobola okulumiriza bano abalala abasatu abateereddwa olw'okuba nti tewali bujulizi bulwalumiriza oba bwebateeka ku scene of crime. Kati omu ku baateebwa Gilbert Bebirwe bwe twogeddeko ne muzadde we ku lukomo lw'essimu atubulidde nga mutabani we bwe bamulanga obwemage atutegeezezza ng'omugenzi bwe yali ku bbaala ya mutabani we ne banywa omwenge nga we baleka ne ppiki ne banne ne bagenda ku mbaga emu eyali ku kitundu. Batera mu mbaga ogw'omusigazi nije bamuyitirayo ate kuba bamuyitireyo ate ogw'omusigazi akasigire omwomutabani wanje akasigire mu ppiki ate mwene ppiki mukamayo na chairman bagira ngo muna bena ppiki bamuyitire kuriya ng'otereze ppiki twali
ate omwana nawe piki yagire kuraba kitwara mbona orya nyina w'omwana ati yagira ngo nuko umutano wanje bamukome ngo aboti uyare kwiripti ati ngo kumuteka umusango gwa mata yaba bikaretwa titira kitenge konka umutano wanje n'umubaka taragire mukuzina dance waka n'umukazi we kuyatindire kuwirizire yabo yatinga yari yamo mbona ati wo mukasa kadirete niga yakiriza umutano wanje yamutamsango gwa mata ngwaba kuba yari kwiripti akajereza mukamayo kati tekimanyiddwa obanga abazadde b'omugenzi banafuna obwenkanya singa asongeddwamu olunwe okuba omuti omukulu mu butemu buno takwatibwa.